bako bakaita nsonda nya yerumu ku album gyesobola okuba ate nga asembayo Paulo Kafeero okuba ate nga afulumya yafuluma 2007 era bwe yafulumira album eyo Paulo Kafeero yali yafadda yaliko oluyimba nga yebaza Katonda obudde obwo yali agera kuba ate nga ajaguza emyaka 2 mu ndongo gyasobodde okuba ate nga amalako nga teweerabira mwaka 1987 solo okuba ate nga atandika mpola 9 ndowooza abasinga olumbe lwe bayita muvuuka munnange teepu yasookera ddala ng'agamba ti 2007 obuulyawo nga mukama yali amuwadde obulamu yali agera kuba ate nga ajaguza emyaka 2 bingi nnyo ebisobodde okuba ate nga bitambula mu famire ya Paulo Kafeero paka akadde kano era nga bisobodde okuba ate nga giwera emyaka 14 Bukyanga Paulo Kafeero atufaako ebyannaku nnyo abaana ba Kafeero basobola okuba ate nga bakiteekawo ne bateekawo ekiteeso ekyenjawulo kyoyinza okugamba nti basobola okuba ate nga basalira taatawo omusango ne bamugamba nti basobola okuba ate nga bagenda bamuziikule ensonga zino basobola okuba bazitwala ne mu kooti byampuna nno ne kati nnyo kasobola okuba ate nga akujjukizaako ebya Paulo Kafeero wano osobodde okuba ate nga tutandikira ennaku z'omwezi 17 mwezi gwa 5 2021 Paulo Kafeero aweza emyaka 14 Bukyanga atuvaako nenga bingi nnyo ebisobodde okuba ate nga bitambula bino yo obadde obijjukira Paulo Kafeero ndo gwe nkujjukizaako yafiira mulago mu ddwaliro nenga okufiira mulago mu ddwaliro yali ayibba mu jesaidi z'ensambya nga yakamala omwezi gumu omukulu Paulo Kafeero era nga akayimba ke kutegeeza nsonda nnya ddala olunaku lujja kukya bantwale mu nsonda nnya n'ebingi nnyo byasobola okuba ate nga ateeka mu kayimba kuba okawulidde era akayimba ku kigamba nti yasobola okuba ate nga ateekamu obwannabbi yasobola okuba ate nga yayogera bingi nnyo paka akadde kano ebyasobola okuba ate nga bitambula Paulo Kafeero okuzaalibwa kwa Paulo Kafeero bangi nnyo bagamba Paulo Kafeero yazaalibwa n'abaana bangi nnyo wabula mutaata we abaana baali bangi nnyo naye ate nga mu maama we baali abaana 3 bokka kwaliko omukyala gwe bayita Nantongo Saala n'omukulu gwe bayita Mugerwa Joseph bangi gwe musinga okuba ate nga mulaba mawulire ennaku zino waliwo n'omukyala gwe bayita Grace yasobola okuba ate nga amukuza bamujjukira obulungi omukyala oyo mujja na nnyina yasobola okuba ate nga amuyambako mu kusoma okwatandikira ddala Paulo Kafeero kati nga nkutegeeza ku famire ya Kafeero akadde kano byerimu ebintu bino byatandikira dda ebyentalo za Paulo Kafeero olutalo lwatandikira ddala nga lusibukawa ku mukulu gwe bayita Nanganga omukulu oyo abajjukira mu mwaka 1992 omukulu Paulo Kafeero nga atandisewo ekibiina kye bayita kulabako Gita Singers yasobola okuba ate nga anoonya kitaawe abajjukira obulungi Paulo Kafeero yafuna obutakkaanya ne muzeeyi we nga yakatandika okusoma nga mwana muto omukulu Nanganga n'asobola okuba ate nga abasuulawo obudde obwo kati Paulo Kafeero ng'asobodde okuba ate nga afunamu akasente kwe kuba ate nga yeesitula mu mwaka 1992 ng'atandise ekibiina kye bayita kulabako obudde obwo yali ne manager gwe bayita Kizito Godfrey omukulu oyo ne basobola okuba ate nga basisinkana taata gwe bayita Nanganga omukulu oyo era ya meeting ku kitundu bakiyita ku street bagita Room Street abamanyi ekibuga akadde kano waliwo Kizito Towers awo omukulu yasobola okuba ate yali awangalira obudde obwo era nga ali asamba kyalaani taata w'omukulu Paulo Kafeero omukulu Nanganga yasobola okuba ate nga asanyuka nnyo nga miitinze mutabani we emyaka egyali isobodde okuba ate nga gyayita awo nno omukulu yasobola okuba ate nga amusuubiza onsanze ku mulimu n'ojja kuba ate nga ojja n'amulagirira emakindye wayinza okuba ate nga amusanga ewuwe omukulu Nanganga awo nno lyasanyu jjerere nga atuuse emakindye taata we n'asobola okuba ate nga baddamu okwogerezeganya n'omukulu gwe bayita Paulo Kafeero gwe nkutegeezaako ebintu bino by'osinga okuba ate nga owulira akadde kano abaana bye balimu oyinza okugamba nti oba abaana ba Kafeero emindi gye babafuuyira ekyabaliko embeera ng'esobodde okuba ate ng'etambula bw'etyo Paulo Kafeero yasobola okuba ate ng'ayongera omukwano ne taata we n'atamanya nti ate bino byonna byali birina okuba ate byamuviiramu okufa Paulo Kafeero obadde okimanyi nti omukwano gwa Paulo Kafeero okuddamu ne kitaawe byebiku byasobola okuba ate nga bimuttisa wulira ensonga zino ekigambibwa nti enkolagana ya Paulo Kafeero ne taata we Nanganga yakoma mu gwa 2002 era kigambibwa nti omukwano gwe gwasobola okuba ate nga guwangalira emyaka 10 gyokka olw'embeera nti eno yasobola okuba ate ng'ebalukawo wakati wa ssenga wa Paulo Kafeero mwanyina w'omukulu gwe bayita Nanganga omukyalo we baali bamuyita Nagawa Kevin omukyalo yabeera saidi z'emukono oyo omukyalo oyo yali mugumba kati no mu kufa kwe yasobola okuba ate nga alaama mu kulaama kuno byemu ku yasobola okuba ate nga bireeta Paulo Kafeero ne baganda be babiri okuba ate nga baafa mu mbeera eno senga wa Paulo Kafeero yasobola okuba ate nga alaamira Paulo Kafeero amayumba n'ebintu byonna nayasobola okuba ate nga bikwasa Paulo Kafeero era senga ng'akyali mulamu yasobola okuba ate nga akyusa amanya g'ebintu byonna ebyali ebibye n'abiteeka mu mannya ga muwala wa Paulo Kafeero gwe bayita Nagawa Elizabeth awo nno bye bimu ku byasobola okuba ate nga bireeta Paulo Kafeero gasenga wa Paulo Kafeero tannafa yasobola okuba ate nga amutegeeza nti tontwala ebbira eri ku kika wabula ojja kunziika ku ttaka lyo
Paulo Kafeero kyasobola okuba ate nga akkiriza. Mu mbeera eno omukulu gwe bayita Nanganga yasobola okuba ate nga agula olutalo olwali olw'amaanyi. Abajjukira 2:5 otasenga w'omukulu ono Paulo Kafeero yafiira omukyala gwe bayita Ndaga wa Kevina lwa lutalo lwerere. Era mu mbeera eno Paulo Kafeero omukulu tata wa Paulo Kafeero gwe bayita Nanganga yasobola okuba ate nga abategeeza wabaayo nga waliwo omwana nga wange togeza n'olinnya ewasenga wammwe nti muziika. Wabula Paulo Kafeero ne baganda babiri tebasobola okuba ate nga babiwulira, bo ne basobola okuba ate nga beesitula ne bagenda ne baziika. Embeera ng'esobodde okuba ate ng'etabuka, omukulu Nanganga yasobola okuba ate nga abategeeza mugalinnya gye gava, era n'abategeeza nti mu nnaku ntono nnyo mugenda musanga essenga wammwe gwe muwa ekitiibwa, ng'abategeeza mugenda kufa. Era mu bbanga lya mwaka gumu omukulu Nanganga byasobola okuba ate nga ayogera byasobola okuba ate nga bituukirira, anti ng'alwala omutwe afa bufi. Baganda ba Paulo Kafeero okuli ababiri, okuli omukulu gwe bayita Kawombe n'omukyala omu yali akola sayidi zeno mu nnyendo ku mafuta, basobola okuba ate nga bafa mu mbeera etaali nnyangu. Awo nno abaali abasatu Paulo Kafeero yali asigaddewo. Mu mwaka gwa 2006 Paulo Kafeero yasobola okuba ate nga alaba ng'ensonga zisobodde okuba ate nga zimwesiba, yasobola okuba ate nga ayita bannakisenge. Awo nno kyali kibiina kye Paulo Kafeero kyali akwataganiramu n'emikwano gye. Yasobola okuba ate nga abategeeza bino Paulo Kafeero abyogera mu gwa 2006 abategeeza bannange mbadde munnammwe okumala ebbanga lingi nnyo, ndi musajja mukwata mpola, ebintu byange byonna mbikwata mpola, ne ku luno ndabika sikyasobola, ndwadde ebirwadde ebitategeerekeka, ne singa mbanga nfudde banywanyi bange mubeererawo ng'abaana bange, wabula ng'ab'ekika bo si bantu balungi. Wano no Paulo Kafeero yasobola okuba ate nga embeera esobodde okuba ate ng'etandika okutabuka. Bannakisenge basobola okuba ate bamuwa amagezi Paulo Kafeero asobola okuba ate nga yeesitula agendeko ebweru w'eggwanga. Awo nno yagenda e London Paulo Kafeero okuba ate nga awummulamu. Kaninnyemu kati ne wano gijje nkubulira emboozi. Tuli ku Paulo Kafeero myaka 14 bampita abanike tewali mulala. Nga tukumyewo ku Paulo Kafeero ng'asobodde okuba ate nga byonna bitegeera nti embeera yadda mu layini y'omukulu oyo gyesobola okuba ate nga ategeeza omukulu kitaawe n'asobola okuba ate nga abategeeza. Embeera ng'esobodde okuba ate nga etabuka Paulo Kafeero yasobola okuba ate nga ayolekera e London, era mu London eyo yasobola okuba ate nga amalayo emyezi gyali 6. Abalaba ku vidiyo ez'enjawulo, ennyimba ez'enjawulo, abalaba ndowooza olulimi lwe bayita omwana w'omuzungu olulimi lwe bayita Lusiya, ezo zonna zesobola okuba ate nga akolera ebweru w'eggwanga. Obudde obwo yali agenze kuwummulako olw'embeera nti omukulu era omukulu Nanganga ng'ali eno yasobola okuba ate nga yasibanga yeewera ng'agamba nti Paulo Kafeero ono si byangu. Era omukulu Paulo Kafeero emyezi 6 nga giweddeko yasobola okuba ate nga asibula okuva e Bulaaya paka mu kibuga Kampala, watuukira mu Uganda n'alinnya mu Uganda. Awo nno yatuukira ku kitanda Paulo Kafeero. Paulo Kafeero ng'atuuse ku kitanda, obunno bwali bulwadde bwekutegeeza, teyagendayo mbw agenze kukyala. Obulwadde nga bumutandikiddewo we yaviira e Bulaaya, obulwadde bwamusanga Ntebe ku nnyonyaawo. Era ng'atuuse mu ddwaliro omukulu Nanganga basobola okuba bamutegeeza nti mutabani wo nno yalwadde nno, teyasobola kuba ate nga alinnyayo. Wabula kyesobola okuba ate nga akola, yatumayo muganda wa Paulo Kafeero gwe bayita Nende ndowooza mumulabye nnyo ku TV, yasobola okuba ate nga amutikka obubaka obwali bwe buti. Nende yamugamba genda omugambe nti yasobola okuba ate nga amutikka obubaka. Era Paulo Kafeero baka bwe yasobola okuba ate nga afuna, yamugamba nti taata agambye nti ne bonaakola otya tojja kuwona. Obiwulira? Era Paulo Kafeero okuva mu ddwaliro yali mufu nga 17 luno lwennyini gwali 2017. Era Paulo Kafeero ng'asobodde okuba ate nga embeera esobodde okuba ate nga ng'etabuse bwetyo. Abannakisenge oba bali mu gurupu y'omukulu Paulo Kafeero, waliwo omukulu yali MP bamuyitanga Ali Ndawula, obudde bwe yali akiika sayidi ze bamunaanika, yasobola okuba ate nga akubirako taata wa Paulo Kafeero omukulu gwe bayita Nanganga amutegeeze, era yamukubira akasimu n'amutegeeza ssebo mutabani wo Paulo Kafeero afudde. Omukulu Nanganga yamugamba nti Kafeero nze simumanyi. Wabula ono omukulu yasobola okuba ate nga addamu MP mu busungu obw'amaanyi okubira omukulu Nanganga. Nanganga yamuddamu n'amugamba nze sirina mwana gwe bayita Paulo Kafeero, nze ndi musajja musiraamu. Awo nno embeera n'esobola okuba ate ng'etabuka, ne beebuuza bagenda kuziika batya olunaku olwo. Buli omu n'asobola okuba ate nga atula ku munne. Awo nno okuziika kwadda mikwano gya Paulo Kafeero, era basobola okuba ate nga baziika mu mbeera eyo. Mu mbeera eyo abaana ba Paulo Kafeero abasinga baali bato.
awo nno kyali kitegeeza nti abaana bali basigadde emikono gy'abanyaabwe n'emikwano gya Paulo Kafeero. Emyaka 14 biki byojjukira ku Paulo Kafeero? Tukyagenda maaso. Gwe kutegeezako Paulo Kafeero nga bwe nakutegeeza gye nvuddewo yasobola okuba ate nga jja nakiro kasobola okuba ate nga kutegeezako Paulo Kafeero 12 mwezi gwali gwa 7 mwaka gwa 1970 kyalo bakiyita Nkokonjeru eyo yasobola okuba ate nga asibuka omukulu we gwe kutegeezako Paulo Kafeero. Ayaya embeera teyali nyangu. Yasomerako mu masomero nga Nkokonjeru Demonstration Primary School n'asomerako gye bayita Ngongwe Secondary School awo yasobola okuba ate nga asomera omukulu we Paulo Kafeero nga kitabo bali bamuyita Venancio Nanganga ne mama gwe bayita Philomena Nanozi. Mama we Nanozi yafa mu gwa 1991 awo nno we yafiira Paulo Kafeero kufulumya akayimba kabayita Essuubi Mpeddemu. Embeera yasobola okuba ate nga eri bwetyo Paulo Kafeero ebintu mu kutandikira ddala tebyali byangu wadde n'akamu. Era taata we abajjukira obulungi Paulo Kafeero okwawukana ne taata we ng'atandise okusoma ng'akyali mwana muto olw'embeera nti bafuna obutakkaanya ne mama wa Paulo Kafeero. Awo nno ate nga ne mama wa Paulo Kafeero obudde obwo yali talinamu kasimbi mu mbeera eyo. Era muganda wa Paulo Kafeero omukyala gwe bayita Grace awo ne yasobola okuba ate nga amuyamba. Gwe nkutegeezaako omukyala oyo yali mujja na nnyina yasobola okuba ate nga amuyamba n'ayolekerawo saidi z'Emasaba. Yasobola okuba ate nga omuko yasobola okuba ate nga amuyambako bawo omukyala gwe bayita Grace yasobola okuba ate nga amuyambako. Akasente we kagenda kakendeera mpola mpola Paulo Kafeero ebyokusoma n'asobola okuba ate nga abiwunzika. Okusoma ngasobodde okuba ate nga kugaana Paulo Kafeero asobola okuba ate nga asala amagezi kiki kyayinza okuba ate nga addako omukulu oyo okuba ate nga akola. Yatandika okusuubula emivumba n'okuba bulooka n'ogezaako okuba ate nga asamba n'ekyalaani mu mbeera eyo. Byonna byasobola okuba ate nga bitambula. Yalina ekirooto ky'endongo kyenkutegeezaako akadde kano ky'osinga okuba ate nga omujjukirako ky'osinga okuba ate nga omumanyiiko Paulo Kafeero akadde kano. Ng'akola ebyo byonna yasobola okuba ate nga waliwo neyiba waabwe saidi zeeyo yasobola okuba ate nga awangalira Paulo Kafeero. Waliwo omukulu yalina gita era buli kadde yasobola okuba ate nga akyalayo okuba ate nga ayiga gita eno. Era omukulu nti yasobola okuba ate nga amuyisa bubi n'asobola okuba ate yamuwa chance okuba ate nga atandika okuyiga gye bayita endongo. Mwaka gwa 1986 Paulo Kafeero atandika ekibiina kye bayita Pluto Boys. Pluto Boys awo kyasobola okuba ate nga kyakyaka baana bali bakukyalo Paulo Kafeero byasobola okuba ate nga yegatta nabo mpola mpola ne batandika ekyo kye bayita endongo. Mwaka gwa 1988 ekibiina kye bayita Lukwata Gita Singers obudde obwo kyali kikyaddeko kya saidi z'ebukunja. Abantu b'ebukunja basobola okuba ate nga bajja mu kivulu ekyo era ne Paulo Kafeero obudde obwo yasobola okuba ate nga ajja okwolekera ng'asobodde okuba ate nga ayingidde bulungi nnyo Paulo Kafeero obudde obwo. Kafeero yali ayambadde bulungi nnyo ng'ali simaati mu mpale eya bbulaaka n'essaati eya bbululu nga bulijjo. Paulo Kafeero ng'atuuse yasobola okuba ate ng'atuukira omukulu gwe bayita Livingstone Kasozi. Ng'amutuukiridde yasobola okuba ate ng'amubuuzaako n'amweyanjulira n'amutegeeza nze Paulo Kafeero ndi muyimbi wa kadonkamu wabula sirina we ntandikira nsaba omukisa okubeegattako nsobole okuyimba nsobole okuzza ekitone kyange. Era omukulu gwe bayita Livingstone Kasozi yamutegeeza soko nyimbiremu tulabe. Awo nno Paulo Kafeero abamutegeera obulungi obudde obwo Paulo Kafeero yamusajja wansonyi nnyo ng'oyinza okugamba oba yayonka lugave. Paulo Kafeero gwe nkutegeezaako yatandika okwemoola n'asobola okuba ate yatandika okusinsimula gita akayimba ke bayita nvuuka munnange n'abakazi okuwasa. Omukulu Livingstone Kasozi yasobola okuba ate ng'agwa amatu n'agamba nti omwana avaamu ebigambo nga bino avaawa. N'amugamba nva bukunja wano nno omukulu Livingstone Kasozi yasobola okuba ate ng'ayita munywanyi we obudde obwo nga bali saidi z'ebukunja nga bwe nkutegeezaako mwaka gwa 1988. Aya basi nange saaliyo nze nkutegeeza mboozi nga bwe yasobola okuba ate ng'etambula. Paulo Kafeero ng'atuuse omukyala gwe bayita bamuyita Immaculate Nabiryo obudde obwo omukulu Kasozi yamusobola okuba ate ng'amutuma nti gondo oyite mukulu w'omukulu gwe bayita Basudde. Awo nno omukulu Basudde yajja n'asobola okuba ate nga abuuza ate owaayo omuvubuka gwe musango ki gwe oguleese wano ovaawa? Omusajja yali mukambwe nnyo Basudde oyo ng'abuuza Kafeero obudde obwo yali ayagala nakudduka
naye yasobola okuba ate ng'asiba lo n'amutegeeza ssebo ndi muyimbi era nga nzalibwa ku kitundu kino wemusobodde okuba ate nga mujja. Basudde n'amutegeeza ffe abayimbi tetubalabirawo mbw'oyogedde boogezi genda ku stage, n'amutegeeza goddako. Ekyali ku stage abantu beebukunja basobola okuba ate nga beewuunya, balaba omwana waabwe olw'essanyu eringi nnyo bamuwa akasente kaali kangi nnyo. Abantu balukwata gitasingaza obudde obwo basobola okuba ate nga bakkiriza nti Paulo Kafeero yali munyenye eyinza okuba ate nga yeddako obudde obwo. Era abasajja bamuwa chance, Livingstone Kasozi n'omukulu Basudde basobola okuba ate nga tebamulekerera. Ng'avudde ku stage basobola bamuwa ssente zaali nnyingi nnyo obudde obwo. Olunaku lw'enkutegeezaako Paulo Kafeero ng'azze okuba ate ng'ajja ku stage esookera ddala, abantu beebukunja abasinga ekikaali kyali kijjudde, bonna ne basobola okuba ate bakkiriza nti Paulo Kafeero musajja wanjawulo. Ekiro ekyo kyennyini basobola okuba ate nga banywamu, abantu beewuunya Paulo Kafeero balukwata, abayimbi balukwata engeri Paulo Kafeero gyanywamu. Omwana yawunzikanga amacupa era bannaffe balukwata gitasingaze bamutegeeza ojja tusanga ku ssaawa ya Queen sobola okuba ate nga tutandika okuyimba Paulo Kafeero obulamu bwobwo obadde obumanyi nzija. Nga tukyagenda maaso omukulu gwe bayita Paulo Kafeero nga bwe kutegeeza myaka 14 akadde kano gye tulimu, wadde byonna bisobodde okuba ate nga bijja akadde kano. Abaana ba Paulo Kafeero bagudde eddalu lyoyinza okugamba nti eddalu lino abaana bagenze mu kooti nga baagala okuziikula kitaabwe. Abaana ba Paulo Kafeero bagenze mu kooti okuba ate nga baziikula kitaabwe. Oyinza okwebuuza abaana ba Paulo Kafeero, kale kooti bayinza okuba bagenda mu kooti, y'ensonga ey'obugunjufu akadde kano yeeriwo, ne bantu bameka boogamba nti abagenze mu kooti bafuna obwenkanya mu kooti z'amateeka. Ekyo nkibalekera awo n'omulamuzi yasobodde okuba ate ng'akola ekyobuyivu n'asobola okuba ate ng'alaga nti abaana ba Kafeero oboolyawo abaana ba Kafeero balalu, n'abategeeza omusaayi gwe muyina gwe mugenda okukozesa nga DNA mukebere abaana bonna aba Kafeero. Era neebaza kooti zonna yasobodde okuba ate ng'esala ensonga eyo. Kati ninyo na bino sooka biwulire ebya Paulo Kafeero nga bwe kutegeezaako Paulo Kafeero mwaka 1989 we yasobola okuba ate ng'afulumya teepu ye gye bayita Mukunja. Muvubuka munnange gye nkutegeezaako Paulo Kafeero nga bwe kutegeezezaako okufa oluyimba lwe bayita Nsonda Nnyo lwe lumu ku luyimba lwe basobola okuba ate nga lusiibula ensi eno 27 era lwafulumya mu studio gye bayita X-Zone basobola okuba ate bamuyambako. Era nga oluyimba olwo teepu eyo bagiyita muvubuka munnange yafuluma mu 1989 ng'ali mu kibiina ky'omukulu bamuyita Bernard Gonza gye bayita Makula Gita Singers. Era omukulu gwe bayita Kasajja and Sons yasobola okuba ate ng'agula teepu eyo. Oluyimba olwaddako teepu yaddako bagiyita Kijjankunene Part 2 mwaka 1991 mwaka 1991 era yafulumya Kijjankunene 2 Kijjankunene Part eyokusatu ate teepu eyokuna kyali oluyimba bayitanga teepu baali bagiyitanga temukyagasa mwaka 1992 obudde obwo yali mu kibiina kye bayita Kulabako era omukulu gwe bayita Kasajja yagigula. Waliwo oluyimba lwe teepu gye bayita Kiweneenya Amazina mwaka 1993 yali mu Kulabako bannaffe aba NIC oba gye bayita Nick Studios basobola okuba ate nga bagula teepu eyo. Ate ng'ebintu byamuko omwaka 1993 bannaffe aba Tubulo ng'ali mu kibiina kye bayita Kulabako be bagigula. Ate nga tulirabirerye mwaka 1993 Walumbeza mwaka 1994 ng'ali mu Kulabako Kasajja yagula teepu eyo. Waliwo Obutamatira mwaka 1995 Kasajja yagula teepu eyo. Waliwo Ekyali Ekintu Kyange mwaka 1996 gwe musika wange mwaka 1996. Eno no yali mu kibiina kye bayita Music Triangle mwalimu abayimbi basatu, mwalimu omukulu bonna abaali basita, omwali Basudde, Livingstone Kasozi ne Kafeero yennyini. Yafulumya mu studio bagiyita ABC Studios mwaka 1997 oluyimba bayita Dunia Weeraba. Teepu eyo yali ku nnyimba za Kafeero era Kasiiwuukira ye yagula teepu eno omukulu gwe bayita HK. Edduma ly'embaga mwaka 1997 Kulabako ne Lusiini be bagigula. Omwana w'omuzungu mwaka 1998 Kulabako ne Kasiiwuukira babo bagambe mwaka 1999 Kulabako ne Kasiiwuukira. Mwaka gwa 2000 Nantabulya Kulabako ne Kasiiwuukira be bagula teepu eyo. Kampala mu kooti mwaka gwa 2001 be bagula. Kasiiwuukira yagigula. Dipo Nazigala Kasiiwuukira yagigula n'omukulu gwe bayita X-Zone bagikwasaganya teepu eyo. Waliwo namba 19 waliwo teepu eyo ngyerabidde 25
njerabidde yafulumira w'omukulu bamuyita FM Studios bajera y'omukulu gwayita Friend Muganga. Namba 2 tape yali lulimi lwange 25 kulabako yajiga yasobola okuba ate nga yali mu kibiina kya kulabako ate nga abagitambuza babayitanga FM Studios abagitunda ate nga tape yasembayo nsonda nnya 27 kulabako era Paulo Kafeero album eno ya 27 yasobola kuba ate nga agirabako olw'embeera nti yafuluma afudde. Paulo Kafeero gwe kutegeeza kebyenjawulo Paulo Kafeero byali akola webadde okimanyi nti yaliko omukozi wa radio era yakolako ku radio bagiyita Star FM yakolangako program bagiyita abanywanyi kunywamu program eyo yabeeranga ku Star FM ng'akola ku stories abayimbi ebyo byennyini nga bitambula abajjukira obulungi era n'omwana w'omuzungu yali akola naye obudde obwo Paulo Kafeero tukyanyumya emboozi ya Paulo Kafeero teggwa maloja kyekutegeezaako bingi nnyo embeera nga bwesobodde okuba ate ng'etambula ye Paulo Kafeero nga bwe nkutegeeza nti abaana ba Paulo Kafeero oba waliwo abafuuyira emmindi n'emboozi yonna waliwo abadda eya Paulo Kafeero eri embeera wesobola okuba ate ng'etambula mwagwa 27 wekyaggwera nga 17 mwezi ogwokutaano awo nno ng'omukulu taata wa Paulo Kafeero asobodde okuba ate ng'amaliriza yasobola okuba ate ng'ajaguza nnyo era ne mu kufa kwa Paulo Kafeero baganda ba Paulo Kafeero abasinga tebasobola kuba ate nga balinnyawo wadde obawulira mawulire kakadde kano kati ndowooza owulidde byonna gye biva abaana bano yinza obutabanya mbeera ensonga zasobola okuba ate nga zaava dda mu mbeera eyo era mu kufa kw'omukulu taata wa Paulo Kafeero tebyali byangu era kigambwa nti omuzimu ogwa Paulo Kafeero ne ssengaawe oli gwe nkutegeezezaako kye gwakola naŋŋanga yalifa kirojja emboozi tebankadde mpozi ng'aginyumya tagimanyi ayaya abaana ba Paulo Kafeero tutukidde akadde kano babategeezezza DNA gye bagenda okukozesa yeeri gye bakebera ku nsonga za bulandina aha abaana ba Paulo Kafeero sooka woli abafamire wano nno mulimu ne bali benkutegeezezaako abaagana n'okuziika Paulo Kafeero ne byonna nze ndi musanyufu nnyo olw'ensonga nti muganda wange tebagenda mujja era omulamuzi agambye temumusumbwa mukole ki mumuleke ekyokutazikula muzeeyi ndowooza kyekintereezezaamu ku mutima kyandinkutudde nnyo nga wokitegeera naawe nti omuntu gwe wagenda n'oziika ate bagenda mumugjayo nga mwene ensi eri ejjudde sayansi bwetyo kitegeera so ekyo nyinza ogaa nti kintereezeza omutima naye nze in the first place I wasn't fighting anyone ekitegeera akkiriza nti DNA ebeere conducted naye nga tebagenda kwekisuminga Kafeero ng'omuntu bamuleke bajja kukozesa samples ezirimu government analytical laboratory bwe baba basinziira blood samples zebagamba ziri luddawa era ani azirina kati awo wewali challenge nti waba agamba nti tugenda kukozesa blood samples eziriyo bo ze bagamba ze balina ani aziterese kubanga ate mpulira alagidde mbu tugende tukozese government analytical laboratory nga administrator general yagamba bo samples banazijjawa so ndabanga era abahitinze dead end naye katusooke tumala okufuna official communication era tujja kudda mu kooti kaba abakulu bekikwatako mu government analytical laboratory batubulire oba samples zisobola okukozesebwa oba tezisobola kukozesebwa tewali tugenda baana kusuula olunga tuyise mu mikono emiki mu makuba amatuufu olw'ensonga nti omulamuzi asabye DNA edikole ki eddibwemu ng'esinziira ku musaayi oguli wa Dr. Kasule aya basi yembeera yeeyo no ya Paulo Kafeero kikyo oyinza okuba ate nga ogattako omunywanyi sooka ombuulire emyaka 14 sebo baba ono gasata akiti kitagama sema kama wangeze baleza pesa yo na yeye sajja ipalo Kafeero ya yunza ya niwa hapo ya nyimba ono tikabele gasata ata ne kitagama webale kuba ate nga otumbudde ekyasa sebo abanike jajja kamalimali ensangala mbulamusiza nnyo taata sebo webale tuwuliriza obulungi bwotyo sebo ate n'okuba nti otubuulira ensonga ekyo kyanjawulo ku bakozi b'amalediyo sebo kubanga z'ensonga tuzitegedde nga bibuzeewo katono okukwatagana era olwakubiri Kafeero yafa lwakuna otuufu Kafeero waffe omusajja be basajja kadongo kamu kwe yali empagi ndowooza empagi yalinga oba yakubiri eyakusatu sebo eyo neetuvaako naye nze neewuunya abanike
abantu bazibu nnyo kyova olaba mwana Adamu ye muzibu empale egy'okutudde abanike ne saati y'ebibyo tewanziika tolina tebaabeerawo abo boolaba bwe byatuuka baabyesamba naye ate essaawa bwe yatuuse nti byanfuna kubanga abanike Kafeero yalina ebintu bingi yalina ebintu waliwo ennyumba ekajjansi omwana w'omuzungu gye yali abeera ebyo byonna byagenda esebo naye ne weebuuza era byonna byalimu abo abakulu tetugamba nti baana ne bennyini abakulu be baabakulemberanga tutunde ebintu ne bigenda ettaka poza abanike njagala okungololamu esebo ono sengaawe yaziikibwa eri kuba bagamba nti yaziikulwayo n'atwalibwa eri senga yaziikibwa ku kibanja kya Kafeero ku ttaka liri lye baatunda abaana lye baagirako abaana lye baagula neero tebannalitunda eyo nawulira baalizinga simanya baakola ki baalizingako ebikajjo kale bannaye ebyo bizibu nnyo naye weebale nnyo weebalire ddala naalongozaamu akutumidde esebo n'abaana abali ku Urban Media bandabire esebo owakabiddewo naye akutumidde kajjambo taata weebale kuwuliriza ye jjajja Kabalibali ensangala basodde okubatenga tugamba sebo tubuulire